Omulwanirizi w'eddembe wano mu ggwanga era akulira ekibiina ki Center for Constitutional Governance ekirondoola ku nfuga etambulira ku ssemateeka mu ggwanga Dr. Sarah Birete olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Nankya Winnie owa kkooti ya Buganda Road bw'atyo n'asomerwa omusango gw'okufulumya amawulire agakwata ku nkalala z'abalonzi nga tasoose kufuna lukusa okuva eri akakiiko ak'ebyokulonda. Okusinziira ku ludda oluwaabi ono ng'ali wamu n'abalala abatannakwatibwa wakati w'omwezi ogwa January ne December omwaka oguwedde 2025 baasinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kampala wamu ne Mukono ne bafuna era ne bafulumya amawulire agakwata ku nkalala z'abalonzi mu ggwanga awatali kufuna lukusa lw'akakiiko k'ebyokulonda ekintu ekikontana n'amateeka. Sarah Birete and others still at large. Birete still at large between the month of January 2025 and December 2025 at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and Wakiso districts. You unlawfully obtained or disclosed data to which National Voters Information controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Sarah Birete abadde omwotookerevu omusango ogumusomeddwa gwegaanye. Is this true? Not true. Oludda oluwaabi okubadde John Keko ne Alan Muchunguzi lutegeezezza ng'okunoonyereza bwe kutannaggwa mu musango guno ng'era wano bannamateeka ba Birete nga bakulembeddwamu Judy Byamukama basabye omulamuzi omuntu waabwe okumuyimbula ku kakalu. The investigations are still ongoing. We seek an adjournment. Of the Constitution gives a right to apply for bail. Article 23 clause 6A gives an unrestricted right for accused persons who have been charged to apply for bail. Wabula bannamateeka ba gavumenti nga bakulembeddwamu John Keko basabyeyo obudde basobole okubaako kye baanukula ku kusaba kw'ono okw'okuyimirirwa. Wabula bannamateeka b'abasibe basabye kkooti waakiri eyimirizeemu okutuusa ku ssaawa 9 kyokka kino omulamuzi akigaanye bw'ategeezezza nti oludda oluwaabi lulina olukusa okuweebwa obudde era bw'atyo n'ayongezaayo omusango guno okutuusa nga 21 omwezi guno omwaka guno 2026. Kino kitabudde bannamateeka b'omuwawaabirwa era ne balaga obutali bumativu n'ensalawo ya kkooti eno. Kati state bagiwadde weeks 3 kurespondinga ku bail application yaffe naye ekyo kimenya ssemateeka w'eggwanga. Kati tetuli basanyufu ate tulowooza ate tusaba judiciary etuyambe abalamuzi bonna bamanye ngu ssemateeka. Amyuka President w'ekibiina ekitaba bannamateeka Anthony Asiimwe avumiridde engeri Sarah Birete gye yakwatibwamu era n'engeri omusango gye gukwatiddwamu. Naye engeri gye bamukwatamu engeri gye bamuleese mu kooti ne batuuka n'okumusindika ku rimanda ennaku 20 kuba tukoma wano mu kooti nga 2 ng'ate tugezezzaako okusaba beyiro omwami wa gavumenti n'avaayo n'agamba si mweteefuteefu okwanukula okusaba kwaffe wabula ayagala obudde okudda amateeka oti naye nenvaayo n'emuwaayo ennaku 20 ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu ab'enjawulo babaddewo ku kkooti nga bakulembeddwamu eyaliko minisita w'ebyempisa n'obuntubulamu Miriam Matembe ne bannabyabufuzi ab'enjawulo okubadde ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Lubongoya nabo boogedde ku nsonga eno. Sarah togwamu maanyi tozirika togwamu maanyi. Ekigambo kya Katonda kigamba nti bw'oba oyimirira ku mazima Katonda ayimirira naawe kubanga you know righteousness and justice zentebe ya Katonda watuula. Sarah Birete tumulabye n'atutegeeza nti information gy'alina bawa order tibalina omusiba yameka sure tabeerayo eyo wabweru nga tulonda. Lwaki olw'ebigambo byayogera mukimanyi bulungi nnyo nti abadde ayogera nnyo ku nsonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu kalulu kano. Ayogera ku voters register, ayogera ku bino bye bagamba nti abantu tebalina kusigala ku polling stations n'ebirala. Nze mbadde nsuubira nti nno Sarah bagenda muwulirizinga olw'okuba nti nno abantu baleese ng'okumuyimirira bantu ba buvunaanyizibwa bonna naye basoose ne batunuuliranga engeri bano babadde bavunaanyizibwa ne bagamba nti katunoonye ekirala. Sarah Birete yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Ntenvu oba Desemba omwaka oguwedde ogwa 2025 okutuusa leero lwaleeteddwa mu kkooti okuvunaanibwa. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.